okuvaawo kwa maama kibi nnyo. Tusaba Katonda akugumye naye twebaza Katonda nti maama agenza okugenda nga tomuswazizza. Era nze ndowooza nti maama agenza omutima musanyufu. Omanye abazadde bangi nnyo bali mu bulamu obw'ensi eno tebakyebaka ku tulo olw'abaana be beezaalira. Tebakyebaka akasente kaabwe ke bandibadde balya ate bakakwata ne bakawaayo eri abaana baabwe bajje mu makomera. Bakawaayo eri abaana baabwe babatwale mu malwaliro. So papa we bali kubeera omwana omulungi. Nze nabagamba nga tonnazimbira maama nnyumba nga tonnamukola kisooka omuwa essanyu ku mutima. Awo oba omwongedde omwaka mu bulamu obw'ensi eno. So ndowooza papa akikoze ekyo. Katonda yamujjuludde olunaku lw'ejjo mu ddwaliro ly'e Naggalama. Yes. Era nga communication y'olumbe eddoozi ejja kuba eweebwa naye nga bangambye bamututte Kayunga bamututte wa? Naye nga mu bitundu by'esaidi zeeyo ku lw'e Kayunga. Nakifuma mayangayanga maama omubigwe gye gutwaliddwa. Naye ndowooza balina ba family members bekyagenda masukira nga bakola ki? Balinda. Ndowooza maama mwe yajja oluyimba lwe twasoose okuba olwa mami. Mwe yalujja. Era maama baddenga bwafunayo kadde atera okujja mu bivulu by'omutabani. Era ne ku kivulu ekyasembayo kye ndowooza nti nno maama yali musanyufu nnyo. Kye kivulu Misa kye yakolanga omutanda ali waggulu wali amwegesa amaaso. Yaliwo nga Misa kyayimbira Kabaka nga ne maama waali awo. Waliwo ebintu ebimu by'olina osaba Katonda abikuweeko. Kale papa tukusaasiddeko. Kitalo Kale byebyo nno anenga papa tukungera kubanga tukusaasira aba family yeyo bonna Katonda yongera kubanga abagumya. Kale kyekyo nno kakati olunaku olw'eggulo wabaddeyo okujjukira radio okusabira radio